Ampuliriza omulungi nkulamuseza nnyo nkyeyaleerera nenkwanza program parliament ya mwesa mukazi weli erinnya lyange nkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo wiiki eno yonna nkusaasira gwafunye ebizibu ate era n'enjuzaiza naawe atuuse ku buwanguzi wiiki ebadde nsava mu byamawulire wetugimaliddeko President Yoweri Kaguta Museveni ng'ategeezezza nti ekibiina kya National Unity Platform kyamubba obululu obuwera kakadde kalamba mu kulonda okwasembayo era yagambye alina obujulizi NUP bweba ekitwala nti agirebudde egende mu kooti emuwawaabire yabasindise mu mbuga z'amateeka nti eyo jajja okuleetera obujulizi obulaga engeri gye babba obululu obwawerera ddala akakadde kalamba akakiiko k'ebyokulonda tekannabakwanukula kuba ekigambo kinene nnyo eri akakiiko k'ebyokulonda nti eyawangulwa yakwata ekyokubiri agamba yabbibwa n'eyawangula agamba yabbibwa eyeba vote of no confidence ey'amaanyi nnyo. Ampuliriza akakiiko k'ebyokulonda mu wiiki eno kawabudde ab'ekisinde ekya PFF ku linnya ne langi bye baagala okukozesa nga bawandiisa ekibiina olw'okuba nti waliwo ab'emulugunya ku linnya tirifaanaganira ddala erinnya eryabwe ate newabawo n'ab'emulugunya ku langi aba FDC najja nankumbi nga baga nti eno langi yaabwe n'olwekyo baba bawabudde babeeko bye batereeza bwe baba nga bakuwandiisibwa ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekijja. Mu Busoga wiiki eno libadde ssanyu jereere kyabazinga kuzizza emyaka 10 ng'ali ku Namulondo era emikolo gyabadde buyende olunaku olw'eggolo so nga ate Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wiiki eno ali mu ggwanga erya Bungereza kwetaba mu lukuŋŋaana olwa Buganda Bomu wabweru w'eggwanga mu ggwanga erya Senegal omukulembeze waayo Omuji Diomaye Faye asatuludde Parliament baddayo mu kulonda mu mwezi ogw'11 ayagala babaka bapya entabwe weesinze okuva abaka abasinga obungi mu Parliament ya Senegal oba opposition kakati ebiteeso bye bingi biganya okuyita ensonga ya budget ababaka bagiremesezza n'okutuusa olunaku olwa kwosajjo lwe yasatuludde Parliament abadde n'ekiteeso ekyokwagala okugyawo ebitongole byalabanga byonoona ensimbi z'omuwomusolo era Parliament yaganye kwe kusalawo Parliament yagisatulule afuna ababaka abapya. Mpuliriza mu ggwanga erya Senegal Parliament ne President babalondera kumu n'olwekyo Faye agenda okulondebwa Parliament yo yali yalondebwa dda ate ng'ekisanja kyabwe kikyaliko naye amateeka gakkiriza President okusatulula Parliament singa beesanga mu kusuka omuguwa okw'ekika kino naddala okulemesa n'embalirira okuyita mu Parliament. Mu America Donald John Trump yaliko President wa America yatunse mu kubaganya ebirowoozo kwa Kasameme n'omukyala Kamala Harris Vice President wa America era byagenze okuggwa nga Trump tebimutambulidde bulungi nnyo. Kamala Harris n'asaba bafuneyo okutunka okulala Trump yagamba yawangudde tayagala kuddamu ti muzannyo gw'ebikonde gwe bakubye yagamba tuddemu akubye yaba teyeetaaga kuddamu ti n'olwekyo olw'okuba Kamala Harris agamba baddemu awo Trump yeerabanga muwanguzi teyeetaaga debate yakubiri. Gegamu ku mawulire wano n'okwetoloola ensi olwaleero nina Honorable Kakembo Michael Mbwatekamwa nina Honorable Mpindi Bumaali nsuubira omulodi wa Kampala Erias Lukwago ate era nsuubira ne Honorable Kasule Sebunya bwe tugenda okutambula. Honorable Kakembo yatuuse dda sebo kweza kubatuuliriza. Dr. neyanziza nnyo neyanzeeke abatuuliriza twagala okubebaza okulekawo endala zonna ne batega leediyo yaffe Kyabasa y'obujjajja nzikiriza namuse ku bantu bange ab'Entebe ab'Esiimi kubanga nga 14 omwaka gwali 2021 January bagumira enkuba balonde Ssaalongo Kakembo Mikaeli abeera eddoboozi ly'Abannantebe abamu gwe baagala okujja era nange ne neeyama ti abantu b'Entebe sobola baswaza eddoboozi lyabwe nja kuliwanika bendera ya Ntebe tuli bantu banjawulo mu tetufaanaganako ng'abalala era ensonga lwaki nze mba njogera mbagamba Ntebe we deserve better tulina ebyenjawulo bingi ku bitundu ebirala byolulabiryeko mu ggwanga mu ngeri enjawulo njagala okutumira abantu bange bonna those people from the greater north ababeera Entebe bulijjo nkibagamba nti Entebe is cosmopolitan
era balonzi banga basinga obungi they come from the greater north. Nina abateeso, nina abakaramojja, nina abacholi, nina abalango, nina abarugwara, abamadi, barubo, n'abajoramu n'abalala. So abanno bantu b'ensonga lwaki ndowooza owulira nga bakayana Kakebo tumugye mu palamenti yawakanyiza ekibiina yavudde ku mulamwa omulamwa gwe boogerako ogwo okuba nti ekibiina kyange kyanganda ogenda engulu mu Greater North okukolayo emirimu ate nze ne ngamba abantu bange abanonda ab'ente babasinga bava mu Greater North. So kijja kuba kya bujega bakere ku macanga bagamba Kakembo ekiseera bwe kyatuka okugenda ewaffe ogatte eddoboozi naffe waffe aba bulungi ng'ewammwe e Kampala enguudo zaffe bazirongoose amalwaliro gaffe amasomero n'ebirala wagaana okugenda nga nja kufuna obuzibu okuddayo baga nti banange kati mumpa akalulu kale abantu bange abo okuva engulunya batumidde nnyo mwebale ddala kubeera mu kibuga kya Ntebe tulinga ba Luganda ffe tukyamanyi nga ba Greater North mubagala okujjayo temuli ba Greater North temuliimu bonna abaana bawana ate ekyomukisa omubi bagala na kuvuganya balowooza nti ekinabayamba naye nze nkimanyi byenkola zisira nnyo kunywa sina bitamiza byenkozesa kale abantu bange ab'Entebe bo bakimanyi nkola ebintu nga maze obicalculatinga kubanga nali sina benja kukomawo mbagambe nakabeeramu ada Acholi Development Association bampise nga patron abacholi bona bakuŋŋanya ndigidde nabo bana b'endongo tuzina bampadde n'ennyanzera team ng'ensonga etuukeyo gendo ewaabwe ntuukeyo ndabe bafaanana nange ngatte eddoboozi lyange ku baganda bange abaveeyo tebyamakubo n'ebyenguudo nga mbaga nti saagenze ate nkyanzigemu kalulu bagamba nange mujje mumpa akalulu positioni y'ekibiina twena gibeeramu ng'ate oba kiyite ntya gikwata bukusu nze abantu b'Entebe bannonda nga bakakasa nti amwe tested leader nina obwongo ndi musajja muyivu ndi musajja mukulu ntegeera era bansabanga manifesto yange ne mbakakasa baweereza n'eddoboozi limu ne basinzira okulaga omusajja ono tumuwe ayina obwongo sebitembye tukola tubikola okusinza ku ntegeera yaffe era nze nsuubira nti tubikola ku bulungi bw'eggwanga nga bwe maze njagala kuyozayoza musajja wange Dr. Semalulu professor celebrating emyaka 40 mu bufumbo era kusazi lwatandise n'okusaba lwakuba njagala kuvaano ngendeze nja musanga busazi neetonze ne mugamba sijja kubeera naye mu kusaba mwanga n'okujja osomesa eggwanga era nzikiriza njozeyoze Ssaabaddu waffe omupya Katabi Ssaabaddu ow'eggombolola Ssaabasajja Kabaka olunaku lw'eggulo yewangulidde obufumbo era twawadde omukolo gwabadde gw'amaanyi nnyo Entebe twagala okumuyozayoza tumwagaliza balongo na bonna abasajja n'abazaana ba Ssaabasajja Kabaka mu Katabi Ssaabaddu tubakulisayo nnyo abadde ku mbaga okubugiriza mukama waffe gwe baatukwasiza otuweereza ate n'atutuusiza mu kkula ery'embaga muyogeyoge nnyo mukama abatuweera omukisa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale webale nnyo Honorable Mpindi Bumaali abalungi abatuuliriza ku leediyo yaffe n'eŋŋanzi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sebo Dr. Kazibe njagala okweyanza omukisa guno njagala kulamusa abakulu be tuli nabo mu studio omulodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago Honorable Kakembo naawe sebo omukubiriza njagala okusaasira bannaffe abafunye ebizibu ebyenjawulo mu kaseera kano wotabadde esibadde awunya nnyonyi njereere Paris ye pafa pyo mbadde mu Paralympics mu bufu bwe bumu njozeyoze n'abo abafunye amasanyu ag'enjawulo waliwo mukwano gwange bwe tubadde mu byobufuzi mukyala Nambi Christine ekyebandaawo olwaleero agenda kufuna obufumbo obutukuvu era nange oluva wano njagala kumwegattako sebo mpulidde omanyi otutawalako ebweru naye n'otulaga ebiriyo olumu ne twewuunya naye njagala kusooka kwewuunya omuntu yenna yena yagoberedde debate ya Kamala ne Trump asobola okumanya yakubye ekikonde kya knockout ate okugamba nti tuddemu tukole debate eyamba abantu baffe ne bajjamu ne bamanya ate naawe osobola okumanya nti wano nakyamye oba luli we nali mu buyinza nakola ensobi naye wano nsobola okutereezaawo bwotyo bwe nti naye kati bw'ogigoba kiba kibi nnyo naye ebyo bya America tuyinza obutabiyingiramu nnyo omuntu gwe njagala okwewuunya nnyo ye pulezidenti wa Senegal okeera enkya n'oga nti palamenti ngigobye mateeka gamukkiriza gakkiriza naye waliwo ebintu ebigazi by'olina okutunuulira kubanga bw'ogoba palamenti yonna omulundi ogumu olwo weeneekomawo anti bajja funa mandeeti empya naye weeneekomawo onookola otya kubanga
okoma okusoboka nakyo kisoboka ate tosobola kuba nti parliament nene nnyo ekusinza abantu bayitirivu nnyo anti yagisanga ate gwe noga nti eyo ngisaanyizaawo egende waliwo ensonga z'osobola okulowooza nti zisaanidde naye waliwo ate z'olaba bwemuba temukkaanyiza tosobola kugaa nti njigobye kubanga bwe bagaana budget ng'oli president muteesezza buli kimu kireme ati gwe lwaki olowooza nti ekikyo kyekituufu gw'oli omu bali bangi okuwangula kirala ate akako ke kasembyeyo okuwangula kirala ate akalulu k'omukulu oyo dokita gw'oli wa byafaayo omanyi lwaki yawangula era kiki ekyamuviirako okuwangula si ye candidate bannansi gwe baali bateeseteese okubeera candidate wa president wa Senegal naye olw'ebyaliwo ebyobufuzi bye wawulira oli ne bamugjamu naga nti kati ndeese ono kati obusungu bw'abantu bonna lwaki mugjeemu omuntu waffe gwe tubadde twagala ne babuzza ku ono naye njagala kugamba nti atandise bubi kubanga akaseera katono okuyuwa parliament naye abavubuka ebiseera ebisinga togenda ne tulowooza nti abavubuka tusaanidde nnyo oba basaanidde okubeera naye waliwo n'obuvubuka obutasaanidde nga bukyali wansi kati nze ndowooza vubuka lyeritawaanya president yamutuma kubanga omutunulira mwana enza n'okuba tabimanyi era bamusika ne bamuwa obwa secretary general kuba bw'ogoberera ebyafaayo bye mu byobufuzi tolina gy'obisanga nnyo kakati wakola ekintu ng'ekyo n'emyaka gye bw'omutunulira teweewuunya naye nga si kirungi eri eggwanga kubanga naddala nga bazzeemu okulonda ate abantu abo ne bakomawo kubanga okuwangula kwe tekwali kwa maanyi ge kwali kwa amaanyi ga mulala webali omulodi wa Kampala sebo nsaba obuze kubatwolereza nsanyise nnyo muganda wange kaziwe ne baganda bange ababaka ba parliament abali wano ne bannayuganda bannakampala mbasaasiramu embeera ey'enjawulo olwa kye tulimu akabiga tuli mu kabiga kennyini olw'okuba nti kyatuubagidde ne kasasiro buli muntu waali embeera wagiwulirira mu mayumba abantu kasasiro batuubagidde naye ku nguudo muyitirivu ate nga ne gye tumuyiwa mbirigo z'amaanyi muganda wange ow'entebe simanyi lwaki teyabiyingiramu ng'ate baagala kumugjayo ayina ebizibu bingi kubanga Katabi meeya w'e Katabi mukulu Kasamulekeri ye yatuwa ate meeya n'atugoba anti yabawe etali bibi kati awe mupiye yabawe bitali bibi mupiye yanditaasize embeera yuyu mukuumi asookerwako kakati obuzibu twasooka kamalirizo no siye debate ne tugende mukono Katikkolo wala ate n'akafo katono eka balina 5 kalaba entebe balina 14 mu yabbibwako zinevera 13 naye bano balina eka 5 ntono zaali mukaaga kakati kuliko gate emmotoka nyingi nabo yubayiwo kwekamba nga nabo katogokerere abe nasana municipality meya ye yaganira ddala Regina bachot kaziri 32 amakumi 20 gawa kira agege nasana municipality kiraba inako 12 naye nga bagula ne batereka eryabwe nti bo bajja kuteeka lyadda ne bagiranga bayiwa kulya ffe ekiteezi babadde bayiwa ffe ekiteezi yomala okubajuliza kati wamaze okujjula wayise baga owaffe temuleeta kasasiro oba nansana municipality bo bamuyiwa wakati sagala njagala kwekamba oyagala kumanya woje bamuyiwanga kiteezi ayimiridde abakira municipality kati bayiwawa Uganda njagala bamanya akabiga ke tulimu Wakiso yonna ne Kampala wano Wakiso Kampala tuina 1.8 million people okusinzira ku bantu gambye 1.9 kwe batu Wakiso ina 1 something million abantu abo bangi naye wonna tewali national land fee kasasiro abantu batubagidde naye butubagizi era ngenda niraba abantu ababibalaatiramu kana akabiga ke tulimu ka amaanyi nnyo sagala kuddayo eri emabega nti ffe tujje tubawooninga ne tukola byonna bye tukola ne tukola enteekateeka zonna ezaali cycling okugyamu amasanyalaze okukola ki naye tuli mu kabiga mu kati tulina essuubi kuba mutudde obufoofofo bungi essuubi lyali mu kufuna ttaka kubanga cabinet bwe yamala neetuula ne bagamba bagenda kuweereza obuwumbi 16 era
ekitongole ne kitandika okunoonya ettaka waliwo okutandika okunoonya nga biyiteeyo mankwetu ne tugaa amulange ebintu bibere public abantu 21 ne company ne basaba 22 ne basaba kati process egenda okutandika tutaddewo emitendera nti kino ne kino temubibuuka kuba twagamba tetufuna ku nguudo eziriko jaamu ng'olw'e Mukono ng'olw'Entebe ng'olw'e Masaka bwe tutyo n'ebirala bingi eka zina kuba 2 kale Hoima Road esobola okukola steriko nnyo jaamu Mityana Road esobola okukola negayaza yaddaliko jaamu naye waddeko kubanga twali tufumye ebusuku memenvu eyo waba Nassana municipality nekira kakati n'ebifo ebirala Lukwanga muno bwe mutyo kuba Lukwanga yo luguudo kyo oluye Sente Makale bwe zityo osobola okuyita yeeyo mangu n'otafuna buzibu kuba n'abaana bugabo balina ettaka lyabwe eka 10 mu Lukwanga nabo bategeka kuteeka ko recycling plant kakati obuzibu bwavjira njala kiwumba procurement unit we malo okulanga ne batandika okwevaluating ate tugenda okuwulira kubanga PDU eri independent tosobola influencing mateeka ga PPDA tugenda okuwulira nti ate ettaka balifunye Mukono district tugenda kudda mu kabiga kennyini uyo tuwulira minister bagamba bino nagamba biri kati minister naye nagamba ataddewo akakiiko ate naffe executive tukola byaffe eri council baogera byabwe nawulire ne council kutabukidde teyina byetabuka enjega yajja batabuse tebakulengera oli ku bimotoka muyola kasasiro tumanyi kikigenda maaso oli ne executive director executive director ali ludda watalina mu ggwanga taliiwo yagenda kakati ogamba oti anti ndi naye kakati naye nzo kuva uliriza ekyo saliyagadde nabiddamu kubanga nayagadde nnyo bakansala kye baakoze kubanga beeridde omuguju baazuukuse ne bavaayo nabo balaga obulumi beebale era nabaganyize basiibenga okusiteeho buli lunaku bateekewo omuliro tubanja alipoota ya IGG kuba mbadde njibanja bwomu baneegatteko tubanje IGG report tumanye ani abadde akozesa obuwumbi obunawo 4.1 billion ezavaako enjega y'ekiteezi IGG n'okutuusa olwaleero mukyala Betty Kamya yalaba kuwandiika ku bya PFF ne FDC ku dissolvinga FDC tuli mu njega wakati oyogera ku ebyo leeta report gye tukubanja bino si bye tukubanja gwe mukyala Kamya oyagala bere mbya bwa kalisoliso abere mbya bwa kalisoliso bila abitulekere yabivaamu atuwe report parliament enoonyereza mukulu Sseggona era n'obujulize buntwamumwa tukyalinze report ya parliament cabinet yagamba egenda kuleeta sente tenaziweereza ez'okugula ettaka kakati ebyo byenjagala in fact nayagadde nyera nabagabe bakansala mwebale kusitukiramu bameeya b'amagombolola nabagambye bannange nammwe abalala nze from day one omanye enjegange ezze tulinda kuyita day one navana wano ku CBS 1 nali wano ng'enjega egudde twalina empindi ono nayogera abantu okumala mayumba nga 5 biki naggukira kiteezi okuva olwo namala a week almost 2 nga siva kiteezi buli lunaku mpozi endala zembadde tutambula ewalala okunoonya ettaka n'ebirala nasuubira buli mukulembeze ali eyo era n'enkiiko ze twakolanga nze alirya n'ava namusanga ku ground ne bwe director abo baani ne tukubirawo enkiiko n'abeewa Kiso twabasangayo abamu ku Sande ne tubeerawo nga tunoonya tenti tukyanoonya mirambo wansi ffe twasooka nakubeerawo ku lwaba nga tujjayo abalamu emirambo biki kakati njagala kumalayo kintu kino ntikumande mbanzizeeyo nabbanja najja n'atusangayo era olukiiko naye n'alukubaawo abapoliisi bali omwo abeewa Kiso bakansala bonna bali omwo bajja ab'ekitundu speaker we Nassana in fact awo yaleetera speaker najja we yaleetera ettaka lya menvu erya Nassana municipality nekira kakati bw'obanga tobeerangako ku ground from day one toyinza kutabukira ng'ennaku z'omwezi 10 wuliriza kino ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omunaana enjegalo yagwawo omuntu n'avaayo nga 10 ogw'omwenda oluvannyuma lw'omwezi nti gwe lwaki okola bw'omu emirimu emwezi mulamba obulijjo oliruddawa balina nti alipoota byokolobaleza enjega ng'egudde todda mu lipoota osooka kutaasa mbeera osooka kutaasa bakyali balamu kunoonya kino bw'oba oyagala alipoota gye banja ayijijje batuufu mu lipoota twetaaga alipoota ayijijje agituwe palamenti egituwe naye ate nze adduukirira ate nze nga balipoota nze adduukirira omuntu ali mu kudduukirira kutaasa mbeera ate gwe leeta lipooti leka naawe nakati ebyo ngo bitadde nga maliriza kantu katono nnyo sebo nzikiriza
nze omu ku balwadde be batreatingidde nnyo ku Lubaga Hospital. Eddwaliro lyaffe ligenda kuweza emyaka 25 omwaka guno. So management y'eddwaliro tiimu ekulembeddwa mukulu Dennis Owenkima n'abalala tuteeseteese eddina oba bateeseteese eddina nga 17 omwezi ogw'ekkumi nga ddina eyo yakusonda ssente okufuna ekyuma ekya CT scan eky'omulembe. Nebaza nnyo CBS mu Kaliiso Lisabe mu kibi ne ttiimu bakoze bulungi nnyo ku kyenkozi okulaba nga abantu bafa bafuna kazi bwendooza toyita ku Lwemasaka accident eziri ku Lwemasaka. So omulimu ogwo bagukoze naye ne Lubaga Hospital omulimu egukoze nze banjijanjabye okumala emyaka 20 ne famire yange. Kakati omulama guli nti born, treated and trained from Lubaga Hospital. Oba wajanjabibwako mu Lubaga Hospital, oba wazaalibwayo, oba wa trainingirayo, oba olina akakwate konna, tuyamba abantu bagule tiketi ya $3 ku ddina egyo n'emmeeza ya $3 nga 17 tufune obuwumbi 2 17 mwezi ki ogw'ekkumi. So honorable members mutuyambe mpindi mulete sente tuzimbe Lubaga Hospital yakave bufala mutwe sente gwe mwateka mulete no gwe kitawe yali Dr. Mulamba yes muyambe Lubaga Hospital tukulakulana. Dr. Kazwe mbadde njagala ompe second yemu kugula ticket echa ticket meza milioni 3 gwe mpindi milioni 3 mu mulango ogwo omulungi wegucho. Naye mbadde njagala kukoona kantu ka kasasiro kaddakiika emu mpulira obulumi nti gavumenti ate yakyuka ate nedda ku kugula ttaka ate neyagala ate erigule ettaka emukono. Ettaka ly'eddundu lyabadde ki erya KCC abantu bonna aboogera temuleeta wano kasasiro temuleeta wali kako information wakibadde nnyo mu ddiiro. Yes Kiteezi ziri mayiro kilomita 14 naye n'okutuusa kati tubonaabona n'amafuta agagenda Ekiteezi. Ebimotoka bino bibadde bigwamu amafuta gobadde mu KCC nga kansala okimanyi bulungi nti ebimotoka okutuuka Ekiteezi sente nyingi. Dundu ziri mayiro a kilomita 42 ne batali tugobye tetusobola kutwala kasasiro Dundu ne batali tugobye wala nkubulira azizemu mulwa mayiro kilomita 4 mwezo kati njagala kusembeza netote twaligula 2016 era mu kaseera kazibu nga wakuteekayo recycling plant ya kukola masannyalaze si kuyiwayo kasa si landifiru tekibangako nteekateeka ya kuteekayo landifiru kitegerekese recycling plant era mpulidde nnyo abanja baga lwaki temukola mu masannyalaze lwaki temukola mu bijimusa eyo plan weeri nnene namutayika World Bank yagisponsoringa buli omu ayagala njimulageko gye tukulabidde ebbanga lyonna naye nga gavumenti egiteeka mu nsimbi. Dr. Kazbe njagala kusembeayo kamu ne totalu yatusazeka amafuta bobo kyali kwebyo government ne KCC kale government KCC ekansooka enjireke kubanga eriko wansiko enkola ekasasiro okusookera ddala yavunaanyizibwa ku government okuwulira mbu simanye katabi manya simanye egundi babagobye simanye bwa babagobye ekyo kintu kyabujega nnyo kati simanyi uliriza ani ali mu uliriza kino ye crisis ya government yammwe ono yeyita minister wa Kampala no mumyuka we ajatimisa Kabanda necho fatogabi bagamba ba minister ba Kampala ne metropolitan affairs era neno project eyobuwumbi trillion 2.2 trillion je bali munyo na amanye nyenyenyenyo erimu ne birumira bingi Greater Kampala be bagikulembera be bagitwale mukono kati vice president ne unyeza nnyo yabadde kiranga gulawo project yes naye tajjanga ko mu Kampala kugamba nti alabe municipalities zonna ngali wamu ne minister ogamba nti yo metropolitan affairs okugamba nti tulabe ku nsonga zino Kadaga yayitayo olukiiko uliriza nga prime minister na lutuulamu nze saliyo nempereza minister wange wa environment n'amazzi nesebufu wa finance batuukayo muli gundi yaliyo bameya bonna babayita by the way owekira yaliyo n'aba nabo mu Kampala simanyani nani baliyo
kakati kyenjagadde okujjayo meya we Nansana Bakitte yavaayo n'agamba eryange temulikwatako ng'agamba Kadaga ng'agamba kale katusazeewo tugenda Menvu ku ttaka lya municipality yabagamba eryange teyagamba eryaffe eryange temulikwatako agamba saba minisita obunafaawo weebuli teriyo meya awo Bakitte mwandikute mukwate yalibadde luzira ono wekatabi simanyi olyakkiriza ate oli omukulu n'owekiramu tebiyakkiriza kuba balinako 12 owulira obulumi abantu abo babadde ne kanso ye Nansana municipality yatuula nekkiriza meya n'agamba eryange temulikwatako njagala kutegera katono kati ebisasiro bya Kampala byonna bigenda mukono mu kiseera kino kakati saagala kuloopa ku mpewo twasalawo okugezaako okutaasa wuliriza twasalawo okutaasa ku mbeera tulina bikukusa ewamu ne tuteekayo kati bwe naalipootinga nti oba Katikkolo tuteekayo oba Katabi tuteekayo bajaga ontegedde bulungi tuli mu crisis bw'olina ogimanaginga era walaba nga ndokinze 10-day hand zone campaign era walimbuza nti mubitwalawa byonna bigenda mukono byonna sibigenda mukono ebirala tuyina bwe tugiragira mpolampola okutaasa ku mbeera Dr. Kazibe government ministry ya Kampala ne metropolitan bave mu kwebakira mu kino ekintu meya Regina Bakitte si yenna nnyini ttaka meya enkyagenda okufuluma kanso tesobola kuyisa resolution meya n'agaana gundi tesobola kusalawo oli n'agaana ettaka ly'abantu bannansi banna Kampala metropolitan kasasiro tasobola kubeeramu ate Nansana bulijjo eyiwawa Kampala metropolitan Nansana ebadde eyiwa kiteezi kakati buli omu anaagamba kubanga bwana Kazibwe ettaka eryo si ly'abantu lya ssente za muwi wa musolo erigula ettaka kakati olwaleero si lya muntu ly'abantu ssente za muwi wa musolo zezigula ettaka eryo kati gavumenti yiina egula bawugamba nti eyagala kugula bataddewo simanyi biki bali mu process embaliriza bwe banaamala ne bayinzatemujjaayo naffe tetwagalayo temuleeta kasasiro era ndibaddengaayogera wano byendaba kankugambe kino byendaba mu process eno ey'oggula ettaka biyinza okuggwera mu kooti ate kooti eyimirize nti musooke muyimirize musooke tumabule okwetegereza era tuleme oggula ettaka ebyema ebisekerwa gavumenti ng'eri mu process egula ettaka lyayo ng'eri mu process egula ettaka lyayo ettaka lyonna gye liri mwe tusobola okuyiwa kasasiro batwaleyo kasasiro abantu bagenda kulwala wano gavumenti yamwe teyazimba national land field kyetubadde tubagamba bulijjo ebyenya national land field bye bateeka mu nkola kati naye kati ewa Bakitte Nansana ne wa meya ewe Katabi eyakkiriza omukulu we n'agaana n'awalala we basobola okuyiwa kasasiro bayiwewo kasasiro nga bwe batereeza ebirala tetusobola kubeera na kasasiro mu mayumba abantu bagenda kulwala endwadde zigenda kweyongera gavumenti egenda kwonoona ssente nnyingi nnyo mu kasasiro sebo dokita gamba kino ne parliament twagala mugisabe njagala gisaba nga bwe tulwana ku ekyo ekyebifu by the way lwagiye parliament etuula ekyo nekiresolvinga naye ng'ekyo lwe tukyakirwanako n'ekyamafuta gennyini Katikkolo tetukyasobola kutwalayo mukono totalu yatusazeeko amafuta batubanja biliyoni 2 mu bukadde 13 ate sente zetubawa mwongeza kasasiro ate ziragawa bwebali nyo tubabuuza naffe IGG tumugamba 4.1 biliyoni ezaali zirabirira kiteezi ani yazirya kafunembwa tekamwa onebukasula ombe kubanga Nansana yaliyo kumpe bisanja bisatu eri road mayor alambise bulungi n'agamba ne project gye banga fena tugamba nti nedde lwaki tukala n'okudampinga kasasiro nga tusobola omufulalo material ebyo biwanvu na running factory nene biwanvu ebyo kenjagala okubuuza agambye nti World Bank aliyekkiriza n'otuyamba naye ng'omutima gwa gavumenti gwe gukyali mu kasoobo tulina gavumenti kakati yevunaanyizibwa obutereevu ku Kampala
kubanga Kampala tekyali mu local government era ne minister mulamba gitambuza mbadde nti nje geno ngeguddewo minister ndibadde kati atetenkanya butya zo bilioni 16 ezo gatugetunonye ettaka wano bandero gabugambi World Bank yagatutekemu sente mmeka fe tuzitaddewo World Bank yatandika okuzimba nkwe information kwekyo World Bank yakola project ne ya Greater Kampala era kinkoza bubi nnyo tetulina time egisunsula bulungi nga muli mu pillars ezenjawulo nyingi mwamwe muri environment ebimu nga twagala okukola ku nsonga ezo ez'akasasiro n'emyala amataba mu kibuga can you imagine batu wako ziri dola 608 World Bank angetaddeko 506 nga kulikana 8 za grant Uganda government geino kutekako 571 teyaziteekayo French government ngeino kututeerako $1 million ana mu billion eziteekayo kati ziri 608 naye eche ebyembi ebyazze nti $1 million ana 8 zibatuwadde nga grant katono kanzire tujja kutandikira ampolereza tukomyewo nate DFCU Bank ekujjukiza nti ngekuze emyaka 6 ngeri mu business esazeewo okugenda ate kudali ddala netejja genda yekegena nawe customer waayo jangu bakuole ensimbi okole emirimu terekayo abadde tannaba kugyekwata kyekiseera myaka 6 kitegeeza bumanyirivu na kuweereza bulonjo omulodi nga nkomawewo deputy mayor wa Makindye Ssabaga Kanala Moses agenti olukiiko lwoyogeddeko yalulimu ne Jeno Katumba yalulimu era mbu bino byamujja mu mbeera n'alabula bakitte nti bwana agenda maaso n'okulemesa kasasira jana kukwatibwa mbadde nzira mugundi Honorable Kakembo wano ku sente zino trillion 2 mu buwumbi 2 tekuliko za kukwata ku kasasiro twagambe wakiri kale tukwate ku myala kuba buli bwali badde ko recycling wakiri tutekemu omwala gwe nalukolongo tutekemu n'ogwawa n'ogwakaliddubi au kubata amataba wa governor ewalala bajijjemu bwe byagenze mu cabinet temuli mwala nagumu gwakolebwa bagambe tugenda kumaliriza gwa mu Lubigi ato twakuteekako obuwumbi 8 n'ogwa Nakamiro obuwumbi 8 Nakamiro obuwumbi 2 Lubigi obuwumbi 62 kati bagambe tugenda kwongerako obuwumbi 29 okumaliza just 900 meters eza Lubigi kati amataba gasigale wano kati ministry ya Kampala nekwata ku zino grant million 48 nekwatako million 18 kubanga bagambye nti ezo zibayambe okwekulaakulanya ana 8 nekwatako 18 ne bazitwala nti naffe ministry badde tenetengere tenazimbibwa bulungi tuyina ogula computer tuyina ogula desk tuyina ogula eki tetuyina ntebe tetulina ki kati batuteko $1 million 18 za kuteekera ministry ya Kampala bwe buwumbi 6 okuteekera ministry obulira $1 million 18 kakati ne bakwata obuwumbi 8 mbugenda kuzimba usafi tubugamba akatale kamu obuwumbi 8 akebusega akagundi kagena kuma obulumbi 3 akegaba obulumbi 3 ako kagamba simbi bazitemye bwe batu tulinako olugudo olumunga lumalawo kati nga gondi binayisa road bamutaddeko $2 billion 24 ka stretch ka kilometer binayisa road omumanyi wansi okuva wali emulago wa Kakande nojja ku round about wano wakwatagana ne Yusuf Road omanyi baafuga biseera byebimu Yusuf ne binayisa era n'engudo zikwatagana bwezi kati obutindo n'obulindo bw'ensimbi bwagenze mu ebyo bwebityo chokanga tuyine kizibu ekinene Honorable Kasule Ssebunya katubalamuseeko banaffe musonyiwe naye njagala okulisaayo abafumbira mwese betwagenze nabo abafumbira kazi wetwabadde nabo okuwerekera Sara Mateche Nyirabasi wa Minister wa Defense tubasaasira nnyo kuba ennaku twalabye nga y'amaanyi era kyatubadde kitukwatako okubawerekera n'ate kansaasira abantu b'omu Maganju munabweru yonna ndowooza n'ey'obulenzi ludda olulonna okufiirwa Yabes Kalungi omugeye yafudde era ndowooza nteekateeka weziro genda muwerekera kakati nange ebigambo bya KCCA ne Metropolitan enkiiko ezo naganyo zituulamu lwaki conflict of interest olabanga buli omu ayogera bibye nga wano lukwaga tugamba bagambye kakati tutumanyi ani exactly anini charge nawe tomanyi ye mukama wa tulina entebe no saa tuli entebe temumwekwasa enkiiko
muzituulamu nga local government KCCA kakati mumaze okubutaabutana onaaganye ogaana otya tuli mu emergency ebisasiro birina okuva mu bantu tuli mu sizoni ya nkuba ate enkuba eno etuzanyidde ku bwongo naye genda tukola ekigambo kimu egenda okuyika mu myezi 2 yandibadde emyezi 4 yonna it is going to pour in a shortest time possible ate bwe kiba kityo kiba kitegeeza ejja kulukuta amataba gajja kuba mangi ate abantu baffe instinct ebagamba nti enkuba bwetonya ngo enda kasasera awaka musuule mu myala bamutwale era bagenda musuulamu mu myala mu bikasa walaba ebikulukuta abantu bye bagenda musuula tugenda alinga apo n'obulwadde ate tutaliko okunoonyeza eddagala eza kolera eza isolation n'ebirala byonna akati mukulu kwago muddeeyo mutuule muruviewinge resolution nowe nansana talina buyinza kuba nakataka yakasangawo bamulonza kataka kemenvuba wekali ate n'abekira nabo bakkiriza ate ettaka likwataganye nze mmanyiyo natuukayokko of course teri makubo bulungi abantu beyo kye beetaaga teekayo ekkubo lirime ligaziye bawe ku mazzi ag'emidumu ekitali kizibu ekyokusatu batwalire ku masannyalaze nti ne bwe babitwala kiro tebakoona bantu ne bwe kiba kyetaaga mu byalo okuteekamu bi street light babiteekemu ebya sola n'ebirala ekyokusatu bakadde baffe bave mu kuzannya bani bwolabye mu kuzannya wano nze ndaba okuzannya kati n'ebyettaka balanso bizannyiramu nze ebintu bya wano mbimanyi oluleeta ekintu wano kya emergency nga diiru ziyingira omulodi agambye koti eyinza nobiyimiriza process kati diiru temwewunya nga koti ebiyi mukoze specification twagala eka 15 ku 2 ani azirina beerange mawulire bagende ffe tuzirina bagende bazirambule bebava bonna batambule bagendeyo bani abakulembeze mwe ate uli kwagoliruda gwe kulembera kalya PPU sinza kugendayo kino PPDA PPDA kanisa PPDA law eteka public procurement musabe mususpending ebintu musaba technically dokito bimanyi technically musaba ko tuli mu crisis kagwe kyo kulabirako America babera mu crisis ngaje bali mu ya covid obe yo lutalo ne company eyo basobola jijja kubyebadde ko ne kola biyamba lutalo era mu covid bakikola nanga tikwakole motoka Ford ebyo biveko katikola twagala biyamba bantu kusa ewange tomala budde sijja kugendayo kati obanga togenzi nene obuvunanyizibwa obusudde mu guluka kati katukiriza abakulembeze ba minister balambule buli ttaka libalanze after all balanze bagambye nti balanze ekyokubiri kankweko ka information katono simanyi road mayor lwakyagamba sigendayo okusalawo okutuuka nga n'okugendayo byanjawulo ettaka abataddemu application bali 10 bw'otambula n'ogenda lino ne lino kwe mba mulonda oba toyingidde mu nteekateeka eri eya PPA kyeyo kyennyini n'akasembayo tetwagala minisita wange tetwagala kuddayo kuwulira nti tetulina mafuta nti total owulidde yabasazeeko ebasalako etya tusasudde banja zebabawe bina zebabawa biliyoni ennyo omwaka zirulidawa twabireeta dda mu parliament nti waliwo abalya ssente mbakwate mbagalire n'okutuusa olwaleero enjega yagwa tewaliwo omuntu yakwatiddwa mu KCCA bonna badayirekta webali bonna baani ba technical people webali likanamwe muveemu okubalaata wano biddemu okubalaata andi gobalaata kakati n'omwaka zebawadde omwaka guno era nawezo baazirya financial year omwaka guno baazirya ani avunanyizibwa ebyensimbi mu KCCA andi mwogomanyi gwe kanso anti nze nkugamba muteeka gwe kanso yono ye kanso era bwabidduka tugamba tumanyira omulimu gumulimi tosobola kugamba nti temulina mafuta ekyo tekisoboka mu gavumenti emmotoka za gavumenti zonna nga zikyatambula mu Kampala wakiri ziyimirire tuyimirize emmotoka ziyimirire batujjako kasasiro ezakasasiro zitambule kabineti etule ku lwekyo gavumenti wiiki zino abadde bagenda mu kulambula enguudo mu kiveemu fe bakasolo mutuule waka tusooke tunyonya amafuta agajja abantu kasasiro kuba kyetugenda mu kizinga bwogambye enkuba ey'emyezi n'okutonya myezi ebyo Kampala mukono mpigi tuli wamu tuli mu katu
tetulina buweero emiga gya wano kikwatagana guvu eno luguddero lubiji ayita mu districts maker so wamala ayita mu districts maker tubegayiridde ebyokusaaga birekeraawo nzera ndaba ekisaani ekijja mu maaso eyo okutukwata nga tuli mu kuzannyazannya Kasasiro is a major networks bowulira abo bajja kuwulira bulwadde wa mundi naye mukama we beeragiraba ampuliriza no kazibwe wange mu Kampala ekisookera ddala mwami yori Kaguta Museveni sanitation mu kibuga tagitwalangako nga priority teyina na vote nga ya complain gasawera gabulu naye nekisinga eddala okunuma kati mu njege eno aplayinze rolo ki talinyangako kiteezi talinyangayo n'olunaku abantu asatu bamekane bafa namirambo talinyangayo n'olunaku mu cabinet ensonga yogeddwako mu cabinet tewali kyali bagamba obumbi 16 buli ku nfudu bujja wuna agambe bujja kaka n'okutuusa kati bali baganya okugula ettaka okugula process not nkubuulira process twagamba egende mu maaso esente we zinajjira nga musunsudde nga kusunsula kuwedde kati n'okusunsula tukyaguluba nakwo kuli mu kigoye weezinge bwe tukyayagala okulaba nti ataggululwa naye nga bwe tumanya nze kuba kyebadde gyalo okugamba nti minisita ye yagambye ataddewo akakiiko era n'agamba nti omanyi bino biriwa prime minister biki kakati ne ofisi ya road mayor namaganze jena minisita wange naye wange omulimu ogwo guli muteeka gwakulaba kuteeka poliisi sina buzibu n'akakiiko naye minisita wange John Mary Sebufu ajja kubeera okulaba bulabi kyekigenda maaso naye si kwetaba mu kusunsula batwalenze mu kooti bawaabire nti weetaba mu kusunsula ekyo siyinza kukikkiriza era ebyo bwe mugaa ntugende tulabe ettaka sijja kugendayo ng'olinze bakuwettaka bampa ettaka nga bayise mu makubo amatuufu nga ne sente musaamusaamu ze baguzeeko zentuufu ogwange gwakulakaliriza nga babula omusota va mu ntebe genda olambule gye bagenda okuyiwa ettaka tosobola kuggwa leero katugenda ku nsonga endala nja kutandika naawe omulodi nawe okoze tetejja kuggwa kati tesobola kuggwa kati kubanga ebibuzo byenjinako bingi ate binyitirivu ekisinga okundeetera obuzibu be bakulembeze omanyi bemanga ndi muntu obukwesaba obuvunanyizibwa bwange leka notakuwabya nze mbadde njagala obadde na kirala ateeka njagala tubeere in charge olimaga nti ninze ttaka kuba mmeza tuzikube kubanga omulonzi waffe ali wansi ajja kutandika okwebuuza abaye KCC etulonderaki kakati ate ulira gwoyogera ekyo gwoyogera ekyo n'atuwuliriza ate abakulembeza meya gwemanyi nti eddoboozi lyange nakeera ku makya mu nkuba ne muwakalulu nina bakansala era baliyo balina olukiiko lwakiyalinga resolution bayisa zifaana zitya manyi kakati nze nva ntebe teri mu KCCF tuli mu local government kituufu bayinza okugamba nti bano bali suppose kuba eyes on ate ba technical staff bo bali hands on naye ekisasuza meya w'ekibuga kyetebe okugeza nti yali ku permanent ali 24/7 bana no more report buli department engineer ino kuza report takitawuni kiraka kuza report bali no kumweta report eza buli week ino kuba ini cyane executive ye sokoleke ndaba mu cases edoza byanjawulo sokoleke nga tonna genda mu report kubanga IGG yanonyereza eno tu report ne parliament njagala otwale ensonga eringa nkulu eyo gamba nti enjega nge guddewo nga 10 emergency nge guddewo nga 10 ogw'omunaana wuliriza ng'oyita lukiiko nga 10 ng'eri abantu bafa babaziise weebuuza abantu bameka abaaliyo okuva nga 10 11 12 13 abakulembeze bameka abayiwa Kiso ne Kampala kubanga ffenna ffe tuyiwaawo Kasasiro tuli bangi Kampala tulya kamatali ku kyakanso ali ku kya mulodi kakati nkugambye omulodi ng'omutwe gwa KCC kyotandikidde wano kyogambye nti abakulembeze abamu mu kibuga bangamba lwaki okola weka ndikitegeeza nkola akansalabe from day one kufundikiza akantu Kasasiro tajja ensonga nkulu nnyo
makulu nnyo uliriza n'ebirowoozo bino byonna byetaaga bulungi mbyetaaga naye abantu balina okutegeera obulumi bye tulimu okuva nga day one twali badde president ali kiteezi uliriza president ali badde kiteezi ba MP bali badde kiteezi naffe bakulembeze b'ekibuga ffenna twali badde kiteezi toyinza kutuula eyo gy'otula ati wajja kulembera eggwanga lino ekibuuzo kyembuuza kimu dokita Kaziwe leka mbuuze ekibuuzo kimu abantu bamaali dakiika emu kyenjagala okubuuza mu dakiika emu nti ng'enjege emaze okugwawo ng'abantu bo tebatunulidde bali be balala batunulidde abantu be twalonda bakulembera Kampala ne meeya ne bakansalazi be bo resolution ku nsonga eyo bayisa ki eyagana okutekebwa mu nkola nakati bwana Kaziwe nze njagala ko tumanye nti bali bayisa olugayo obuvunanyizibwa bwabwe ekizibu kye twafuna mu Uganda wano buli kintu ekijjawo abantu bakiteekamu byabufuzi obuvunanyizibwa okuva enjagwene bwe yagwawo Lord Mayor tugambye wano Prime Minister n'atuula Minister w'ebigwa tebitaze najja bani ne bajja ne wabawo ebyasalibwawo era kati bali mu process egula ttaka naye njagala kusembyayo kagambo kamu nkubirize abantu bonna gye bagenda okugula ettaka n'ennansana n'entebe n'abakyalinawo obutaka abantu ababateekamu ekigambo ekirowooza gye bateeka kasasiro waba wafudde bakyamu emirundi mutwalo ziba zibasazi poloti zammwe zisigala namu nze ebbanga kyagitunda ku beyi n'okusingawo Kazibenja kuba nze ayogera naawe nkuba ekyokulabirako oluguudo lw'ekiteezo olwo okuva Empereerwe mpaka mu Kiti ninako obuntuntu bwange era obuntuntu bwange bwe ninako busulamu n'abapangisa busulamu Kazibe busulamu n'abapangisa olina obusiisira bwokale omupangisa kale obusiisira bwange omupangisa tasula wabi kubanga akuwa sente ze ate si bwa mitwalo 10 oba 2 basula wantu awategeerekeka ekizibu ekiri ku luguudo olwo kiri kimu kya kkubo onya mpulira wano abantu bawulira newulira wano olumu ng'agamba omuntu simanyi ekasasiro owulira kuva Mpereerwe simanyi ng'owulira tewali kivundu naye banamuteeka ennansana tebajja kumuwulira tebajja kuwulira kivundu na kimu kakati ebyo bagenda bateeka mu bantu era byo byova owulira ewange temujjaayo bagoba bugagga Meya Regina ettaka yagenda okujja mu bwa meya nga weeriri by'abantu yamiwa musolo kasasiro nansana abadde muyiwa kiteezi ab'entebe babadde bamuyiwa kiteezi bamulagira muyiwa amataka weegali lwaki ab'entebe nedda ab'ekira ampuliriza tukyali fena mu program parliament yammwe tukomye mu kitundu ekira ensonga eno tubadde tugivuddeko naye ate Honorable Mbwate Kamwa n'atakula omuloodi mu bwenkanya kamuweeyo dakiika amusimu tusirise kati Mbwate Kamwa kyabuuza nti muwe notisi munaku 21 kansa ejja kutuula muyise resolution emergency laba ku Saturday ng'enjege egudde nga 10 ogw'omunaana lw'otandikirawo okukola owulira meeting zaatuulanga mu field ezo omanye embeera ng'etabuse ekigota bagamba okinoonyezaawa mu kinaabiro emu meeting gye natuulamu ku ground nga tetuyinza nakuba na minutes erimu aba Red Cross exactly eriko li ku ground tulina okusalawo abantu bagenda kusula mu tenti weriwa ekyo tikitaaga resolution ya council abantu bagenda kubeerawa nga bagenda kulya kyolwo abakyali wansi mu gundi teweetaaga resolution ya council abali mubajjayo mutya bitwakita twakubiranga bukubizi wano bino ebimu twabijjanga ku China Railway State bana abakola abenguudo baani kakati mu mbeera eyo then tunoonya wetu ya kasasiro ebimotoka bitugamba bijjudde nonga tebanatandika na bagoba kwolwo lennyini nga 10 tuba tukyali tuteesa abantu bavayo batya ng'ebimotoka ebyabadde bireeta kasasiro byo byasangibwa biri wali nga bigamba kati bannange tuyiwewa abamu nga bagamba waliwo yekazaffe nnyo wano tugira tuyiwa wano nga tuli mu lukiiko olwo Lilian Abeiro yalukubiriza nange mwendi batekiniko mukulu Limbazi Mwali ne Director of Public Health olwo tebikyaliko order ate point of order point of information procedure ate speaker wapi fenna tuli wali kansala ali ano meya w'Egindi ali awo bonna fenna tuli awo n'abantu ba bulijjo buli muteesa yalina kutaasa mbeera tosobola ku kakati olinga agamba nti nga nkubira nti ate ebimotoka bigira biyiwa wano olw'embeera obutamanya bizibu
katono mugwe mbulago ani engineer Luyimbazi ne director gundi nga muli ekitezi ne okero katono mbagwe mu bulago kamba bana tucha zikulayo mirambo ate mongereko kasasire ekitezi naye nga nabo balina ekibuuzo tumutekewa yaze kakati awo ngonga mantilinda kansa etule tunonyewe tunamuteeka nyina kunoonya waje tumutwala kakati omuntu omukifo ky'okubuuza ku ssaawa eno nti bannanga enjege eno tugimazeewo tutya kasasiro ono tumuyiye luddawa yonna batugobyeyo buli kimu kyonna tulina kubeera mu field nga bwe tusaba lipooti IG jagirete kitegeera IG jagirete then bino eby'amasannyalaze ganaakolebwa gatya ebyo twali twabisalawo dda tubeere n'amasannyalaze tubeere n'ebigimusa tukole ebyo weebiringa bwe gambe World Bank reports nyingi ne resolutions nyingi ne budgets nyingi na buli kimu ebyo tunabiddira oluvannyuma tusooke tutaasa embeera emu webalenya njala tugenda ku nsonga era gwe gitandika ekibiina kyotembeeta ekipya ekya PFF Electoral Commission yabawabudde langi eyina bannyiniyo erinnya linnyini liriko abalikayanira muntu wa bulijjo ayagala okwegatta ku PFF n'aga nti ne Lukwago omukugu mu mateeka bino teyabirengera ne ttiimu yonna eye Katonga kakati katandikire ku nsonga y'amateeka Lukwago omukugu mu mateeka bino teyabirengera kinewunyisa nti abantu tebategeera mateeka ddala Electoral Commission n'ebbaluwa eyo yagiwandiisa nkakasa yabadde tasomye ebiteeka eyo Political Parties and Organizations Act yakolebwa mu 2005 nga twakateekateeka amateeka ag'ebibiina nze nali mu parliament mu kisanja ekyaddako 2006 naye spirit yakolebwamu etteeka eryo tebeeranga mu kigambo kigamba nti omuntu anaapreservinga anaabanga ne monopoly kulanje osobola naye ku primary color zinyonyola omuntu primary color enkulu enzimanyiddwa mu science ziri 3 singa yali spirit y'etteeka nti ojja monopolizinga ojja kubeera ne color nga yiyo primary color then wali baddewo ebibiina bimeka 3 mu Uganda primary color ezimanyiddwa original ddala ye red blue ne yellow abamu oluusi bateekamu green naye green banna science balaga nti osobola mu manipulating n'omufuna okuva mu colors endala naye primary colors ziri ezitali contested yes kati nalabye Electoral Commission eyina okuteekesa mu nkola mateeka ng'egamba nti color blue ya FDC ninga abantu bano bategeera blue primary color tewali kibiina kiyinza kuba nayo blue ogisanga mu bibiina byonna NRM enamu bulu nene bulu nupu kamazizi nupu eyina bulu eyina red bulu n'endala kakati nebagamba nti white ne bulu za FDC nentunda nebagamba abantu bano babasomerawa nze nasoma fine art paka ku level at least emutegeera eya A level kubera wansi oyinza obutamutegeera bulungi sijaga nti ndi mukugwayo ku university naye njagala otegeere kino nti white si kala naye oli nawandiika mbu kala white ya FDC white bakugamba mu fine art si kala black si kala there is a difference between a color and shade white is a shade kakati shade yene ya white ye kuyamba onoba ne black zezikuyamba okujjayo kala ez'enjawulo eza blue era omuntu kyasobola okuwandiisa mu Electoral Commission ye kala bw'obanga ogamba nti oyagala bulu ki kubula bulu ali mu family shades ezisukka mu 10 waliyo light blue sky blue navy blue royal blue ocean blue tranquil blue ani blue ezo zosobola okuwandiisa si primary color blue nti yiyo zino shades zosobola okuwandiisa kati AFDC sky blue eyo basobola ogiwandiisa nga sky blue mwatadde kuki royal blue royal blue olaba kakati ono si sky blue lwakuba bali ku radio tebalaba kakati akakasaanikira kano eno ocean blue kati olaba ngeri ku Buganda flag eyo royal blue wuno
simanyi oba osobola ojempa wano ne ekizibu abatuwuliza bo tebajjajira naye badogeza flaga ya Buganda abantu bagimanyi flaga ya Buganda this is royal blue era ne bojuulira royal kwegamba bulu lw'omukwafumu eyo neve bulu oyo neve bulu kirwaki ngambye omukwafumu so omukwafu ojja kubitabula bonna obitaaka mu Luganda bisigaleyo ojja kubitabula ojja kubanga electoral commission nawe bikutabule okole ensobi eyitabe makerere electoral commission eyitabe makerere bagitaase kati ffe mu kuteekayo ebiwandiiko byaffe twateeka bulungi bamemba banazambala nabo tezibatabule kakati oli bwagisobya n'ajambala n'agiyita n'ayambala sky blue n'agamba nti eyo ye ya PFF awo oba omunenya naye bwe njija ne royal blue yange eno toyinza nga tujja kuwandiisa wallahi ya Mungu kogamba nti buli kala blue yonna ya FDC my God buli bibiina byonna ogenda biwanduukulula ne nupu bojja giwanduukula erinamu blue n'ebirala kwegamba olaba abantu sijja baga nti tebategeera oba tebasimanyi mateeka naye babakozesa bambi kati ekyo babatumye ekitume ate ekyerinnya people power front lwaki lifaanana omulala people power front manya mangi gote galinga nakyo nja basomesa etteeka tuyina etteeka kali ng'ojjeko erya copyright naye erya trademark copyright tejja wano kati mu kino naye trademark eba ejjamu mu trademark okuwandiisa trademark tosobola ku patentinga letter PPF nti yange eri omulala tajja kukozesa letter naye a combination of letters osobola ogipatentinga kakati bali ba patentinga PPF people power front ye acronym ye ba patentinga PPF people power front kati fene tu patentinga PFF egambe etya people's front for freedom mufaanaganya mu kisooka kakati awo wali obuzibu bwe balina titosobola kugamba nti era ebyo byonna birina ekigendererwa eri lwaki bulu bagikugobako baagala kuprotectinga kyamaguzi kyabwe kuba bagamba nti baagula FDC Mami Museveni ne banne mbu baagula FDC ne kala bulu kati mbu ye kale kankirekawo naye ffe tumanyi nti ddala kyekiriwo kakati ekyo bakiprotectinga kati ne kino people power front sinti kibiina kyewandiisa kyoteekeddwa okumanya people power front njagala mpuliriza wano abitunulire wano ebyobufuzi ebigenda okujja wano ate togamba nti ndi mulanzi nkubulira ekigenda okuddako kikuba emirundi ebiri baagala okukuba ffe abawandiisa PPF naye baagala n'okukuba NUP because NUP people power front NUP slogan yaayo people power naye people power sinti eri patented nga property kati bano eya NUP kati bano baagala gipatentinga jukira balamu yagezaako kikola awandiise people power ng'ekibiina omujjukira bulungi batuuliza bakimanyi ne UPM waliwo yali yagiwandiisa naye oluvannyuma ndowooza bagiwandiisa nga Museveni agireseewo kakati mwami Yoweri Kaguta Museveni akutta omuggo gw'Electoral Commission okuba ebibiina bino byalaba nti bimuvuganye agenda kukwata people power front agambe nti kati kino lino linnya lya kibiina people power front mwe temuyinza gukozesanga mubala nti people power ekyo tebannakiwandiisa bagambye bali zavinze bali mu process eriwandiisa naye naffe bino byonna nga tubimanyi akalina abiri otega kalaba katumanyi bulungi nti actually bategeka people power front ng'ekibiina kyewandiise bagambe nti kati mwe temukyayinza gukozesanga mubala kubana mulimu people power mulinnya ly'ekibiina ki people power front ebyo byonna biteeketeeke ekyammwe byabufuzi bya Museveni ebyabiyigira ku banna babikola owaddepi ayinza okukwatibwa bw'ayimira kadala k'ebifuzi naga people power our power nga owaddepi ali kadala ka byabufuzi naga
our people power wa DP lwacho gambo wa DP nkwade cha anti lwachi nchirese kulaga nti bwe bagana nupu ekyo kijigana ku budala bwe byo common username kozesa uliriza savo obululu anti baba bajja kuwandukulula nga bagadde basobola okuwandukulula ne bakusamoninga basobola okudisqualifyinga ba candidates gundi yabituukako n'agamba kati nze nvudde mu byebibiina kyamisha ekirungi gw'omanyi nnyo international politics kyamisha wa Zimbabwe n'ababaka babamutwalako ne babamutwalako naga kati ffe tusigaddewo gatusina ye n'asigala ebbali gavumenti yamutwalako ababaka namutwalako ababaka nekiwandiise abamaze okulondebwa nawandiise erinnya mwe balondeddwa gavumenti negamba kati bano babaka bange so ebyo byonna bisoboka mu dictatorship kyenjagala okutegeeza bino ebintu mbireko bitwalanga ebyomuzannyo mu biro binga ebiri awo webityo era ekyo kifaananako ne kino mwami Museveni kyayogedde ekyobululu emiliyoni emu byonna ebyo biteeketeeke akuteekateeka mu 2010 wana akalulu nga mu 2021 wano George amaliriza tumusoya bubuzo yes maliriza mu 2021 maliriza ku kya miliyoni emu mwami Yoweri Kaguta Museveni batte ebyuma wano abantu tebeerabira machine bazita abamu wano balonda nkeera okulonda kwaliwo nga 14 January wano naye abamu balonda nkeera nga 15 nti obagaba balonze nkeera abantu baludde ku line naye nga biri Kampala na Wakiso waliwo abalonze miliyoni 2 wano kwa Kampala ne Wakiso miliyoni ezo 2 ate miliyoni zezo 2 mwami Yoweri Kaguta akimanyi talinaamu yadde 1% ku miliyoni zezo 2 nti amuvuganya flag bearer opposition otandika ne miliyoni zo 2 wano jukira Museveni yagamba yawangula na miliyoni 6 aho mujja kufaafagana kati akugambye waliyo miliyoni emu ya bibu kusolina kulike yange yeno ye Kampala jayogerako jabalanti mubalonde Kampala mwali miliyoni emu yali terina kulonda kati akiteeka 226 Kampala machines tezijja yagambye nti wawulidde kyeyogedde nti machine singa tekola bulungi kukulonda mu suspending ongezebweyo yiche yebuza lwaki Kampala machine bwezekyanga lwaki electoral commission yagenda maaso n'okulondesa jukira byasoka gamba nti Kampala bamubba era nga balina adija yagambye ayinane bwino nufu mtwala mu koti ya jamuleta va kuluno era na wali yagamba nti Kampala bamubba kati yakikyusiza mbukyusa nti machine zafa electoral commission negana okulondesa takugamba nti waliwo ballot staff gocholoza nufu obakyagulanyi bayina obululu je electoral commission yegaba obululu babukubira ku NASA babukubira oyinza kukubira bweru wa Uganda n'obuyingiza wano olama mama mbabazi yali aleta posters ne bazimulemesa ku kisawe za t-shirts na bichi tosobola kuyingiza obululu ng'obukubidde bweru tosobola bukubira ku NASA ne batakumanya fabanda baffe bagenze bugenzi abafudisi bagenze bugenzi Kisumu kusoma 36 ne babayola bali Luzirambu bali gwa treason n'abalala bali Kitalya so tekisoboka kuba bululu kakadde obuyinza tosobola kabululu kakadde kuyi ne bobo ko sabyuma bikali magezi mwami Museveni intelligence yagambye bwe yabadde Kenya nga nonyeza layira akalulu yagambye nti ye consumer wa intelligence buli lunaku buli wasoma laba babu noga ntaina intelligence yali yesobola kulaba nti waliwo obululu obuyingizi bwamu miliyoni enamba eyo katemba so a preparing ebintu bibiri okutta machines ziwane Kampala zireme kulonda abantu balwe mu line ba suspending okulonda n'ekyo kubiri okuyiwa amagenti bana aba opposition bagala kubba gatevunye gakube uli kiramu ampuliriza tukyalife na program parliament yamwe tukigeza okuva waka nga tolidde Prestige Margarine ajjudde ebirungo omuli vitamin A, D, E ne B12 ebikuwa amaanyi okuyita mu lunaku abaana bawe Prestige bamuwomero ku mugaati ate era bajja kumulira ne ku byokulya ebirala bingi amasavu mu Prestige matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu mungeri yemu osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati amandazi n'ebyokulya ebirala bingi ali mu bipimo ebyenjawulo asanga mu supermarkets ne mu maduuka gonna Malengo ekutegeeza gwe yatwala sini ey'okunana ey'omukaaga oba agenda okumaliza sini ey'omukaaga nga tosusa myaka 3 ekitongole kino kikuwadde omukisa osome eddiguli mu ggwanga lya Germany mu nkolene ya Malengo abamaliza secondary mwenna mujja kusoma Germany bavugirira enteekateeka eno kuviira ddala kwewandiisa n'olwekyo tewabeerawo mufeera akuwubya
akuwabya nti leetayo ssente tukuwandiise. Enteekateeka yonna bagivujjirira okuva ku ntandikwa okutuuka ku nkomero ng'ogenze Germany. Okwewandiisa kukoma 31 Oktoba 2024. Basange ku mutimbagano ekibanja kiri www.malengo.org oba kozesa essimu ya WhatsApp eri 0775 085 M2. Green organic manure omwetaaga gw'omulimi agejjesa ekimuli ky'emmwanyi akwasa ekimuli ky'emmwanyi abazisa emmwanyi agejjesa empeke omulimi w'amatooke akuyamba okugyamu olunnyo okugoba ebiwuka omuno okugejjesa amatooke ow'ennyaanya mboga watermelon bijanjalo n'ebirime ebirala by'olima bijja kugejja ekimuli kijja kukwata ate era n'obutawulira musana. Genda amaduuka g'ebyobulimi gonna mu Kampala genda mu Container Village mu dduuka erya Africa 1 n'ensanja agrochemicals. Essimu 0754 04 479 oba 0788 03 95. Aba Conversion Feeds bategeeza abalunzi b'ente ez'amata mwenna nti bakuleetedde amata g'obuwunga ag'ennyana ge bayita Focamel Milk Replacer. Amata gano omulunzi agawa ennyana kati ye n'asobola okukama ente ate gakuza mangu ennyana. Focamel Milk Replacer alimu ebirungo byonna ennyana byandifunye ng'enywedde amata agavudde mu nte. Conversion Feeds basangibwa ku kitebe kyabwe poloti ey'okutaano Coronation Road Old Kampala oba ku matabi gaabwe okwetoloola eggwanga. Essimu 0782 20 8208 oba 07 07 79 20 6 nya honorable Mbwatekam ntandise nawe. Mbadde sinawunzi. Nze mbadde mudakike kampunzike ssebo. Kakati mbadde nkubira nti Electoral Commission eyagitumye okukola ogwo addeyo babagambe nti babatumye omulimu munene. Bwe baba nga babadde tebannaba kwetegereza mbeera bayiga okusoma nga bwe nkugambye kankiwunzika ekyo nti primary colors esatu oyinza zipatentinga ne toyinza nagamba ne white ne black anti color those are shades oba mu fine art tuzita hue. So mu color symmetrics, color symmetry oba color cycle, color wheel, color symmetry ezo zijjamu okukola shade. Kakati badde bakitegedde bulungi nti bw'ogatta shade eya white n'ogatta mu primary color eya blue ofuna light blue ye FDC. Bw'ofuna primary color eya blue light blue ye sky blue yoyo light blue ye sky blue ogatta shade eya white n'ogatta ne primary color eya blue. Kati bw'ogatta color eya primary blue n'ogiteekamu ku black ofuna royal blue okusinziira ku kipimo ky'oba otaddemu njagadde kifunza bwentyo kuba bikyuka. So kati mubazemu n'ennyinyonyoleeyo ebyo byonna baabifunye wetutukidde olwaleero naye mumanyi bajja kuguguba naye tugenda okufaafaagana nabo muti yamugenda mu kooti. Ekyo bulungi ffe tetulina time frame nti tukolera ku agenda ya mwami ffe tetukolera ku agenda ya mwami Museveni nti akalulu kaweddeyo omanyi waliwo abagamba ate okulonda kwa 2026 kulonda kutuuse munyina okwewandiisa. Uliriza nze ne bwe naba nawe kwesimbawo basiwa kwesimbawo 2026 kanjogere ku lwange si ku lw'abalala ku lwange. Omanyi simbo gye naliko 2011 sikyagijjuka 2016 omanyi simbo gye naliko agenda akyusa 2016 simbo gye naliko ogimanyi nalwo ne simbawo ku Lord Mayor 2021 wamanyi simbo kwe nali kati jana simu lichi 2021 kisumuluzo 2021 lwe nasumba kamulemeseza kasimu tebanakaga aja kujana computer nzo so ebyo temuli makulu naye tugenda kufaafagana nayo ku kino ayayaya kyonkukakasa webalekyo Honorable Kayemba. Sorry Mbwatekam nsonga 2 akati Dr. ensonga 2 ebyefudiso biwulidde n'okubba akalulu muganda wange ayogedde bulungi ensonga eno ate mwesiga wanga mukugu mu mateeka ne art yatulaza obukugu ate ne art amutulaze nange nakola ku fine art
kyenva mbadde nsaba electoral commission okukola emirimu gyayo obulungi nga bwegamba nti eri independent era obuvunanyizibwa bwayo obukulu okuteekateeka free and fair election. Yandibadde eyita party zino zombi nezimediating kubanga ebintu bya kala naye twasomera ngo banaku zino bakikyusa ffe twawandikanga ne ese nti omuntu alabye kala z'okozeseza otategera lwaki ozikozeseza oza kampani ngangako naki kati nasoma wama kyo kyabadde agezaako okutegeeza. So mu mediation bwatuuza party eno neeri ne bababuuza ku kyakkala buli omu nannyonnyola amakulu ge lwaki akozeseza kala ne philosophy mu kyaliisi bagenda okumaliriza nga batuuse kukukkaanya zesuubira nti electoral commission bwe yandikoze naye tabeereyo okusala gwakawala nga tewulidde gwakalenzi eyo nsobi bwebanga ddala yagala tuteeke ku mmeezi emu ffena tugiwemu essuubi yandibadde eyita party zino zombi ti gwe wakosa kkala eno nonakosa kkala eno naye ffe tulaba zifaanagana oba tezifaanagana onaga tezifaanagana gwogamba zifaanagana wamama omugamba ki namwe mugamba kyoluvanyuma leero keva ne conclusion eyatukoze bubi kubanga gyetulasiwaki taneka ffenna okugitya ekyokubba akalulu president kyeyayogedde nakyewuunyiza nze bwewuunya kubanga era ngaono wayogedde akalulu gyekatandika okubbirwa agatekabba oluusi nalunaku lwe mulonda era nze president bwagamba nti opposition yanziba akalulu nzikanya nerwabu Elias Road Mayor Saalongo nti alina kati kabala amanyi obukodi bwobote byalina 7.5 Museveni yajja na 9 amusingako alina bwe yagattako kati alina kyabala kirala era mujja kijukiza amazo tukuba kubanga president Yoweri Kaguta Museveni tomuzanyirako mukubba akalulu electoral commission gyolaba gyona erimu bakada ba NRM je katandikira ne mu registration ate ne mu isa kulitana empala je zisookere eri ku electoral commission wadde beno basusula mu abamu fofente waliwo bajja ngabo tukyangaliza no mukyanganyuko bagita voters disenfranchise whatever disenfranchisement kakembo ne banzija wano enyange erifulumira ekigungu nga sije nondera nega bikodwa ku electoral commission wano bwe batuuka okuruutinga abagenda okulondesa yakivudde mbadde mpaka Nyamuganda ngono tetwadde ku mpeo nga mugamba tekisoboka kujja nga Museveni obumanyi kizibu okuba Museveni akalulu ali mukwegusa bweugusa okuva ku presiding officer ne ba polling assistant ekimu ekikuqualifying so okugenda mwego omulimu ngote okubanga ova mu family nga mu bakada ba NRM oba nguli kada ba NRM oba oli muwala oba mutabani wa NRM kada ekyo nkinako n'obujulizi era okubosanga budde mu byokulondesa nga balondesa kakati mpula wova n'ogamba nti nazze nenziba akalulu kyenyiza okukola ngo bamatiza nnyo nga mulimu Ogi wasoma naye mugamba Ogi nkimanyi oli NRM kada tonzibira akalulu naye era nga ebivudde mu kaki obanga musamu enda mukirizi lange ebivudde mu kaki butugende wakisonga munange ekyamazima akalulu nkawangudde naye nnyambo nange kubanga nakyo weekiri waliwo okuwangula ne batakulanga wekyayinza okuyamba gamba kale owangudde kati kankuyambe nange nekyo okuŋŋamba nti kakembo so kyasobola okuyamba kulangirira ngo owangudde kyasobola okuŋŋamba nti mpangudde anange kyekyayiza okunyambako kyokka oba okuŋŋamba kakembo ku polling station X owangudde kale kankulangira n'obono sijja bukyusa bugenze kyayiza okuyambako netasobola kukubbira kubanga abakabeeramu bonna bakada ba NRM okuqualifying okuva ku Wakiso district wa returning officer paka eno wansi kati waffe Entebbe ngoyagala obategera jangu nga bagenda training bagamba bagenda okusomesa presiding officer aba polling assistant ujuba nabeko gendo tukamulinga ujja boti amaso nga bonna bana FCFC batamani baba FCFC bawala basoona mu zibalakisi bavubuka batamani baba kada ba NRM ng'omwana ali kakarandira bamulondoola era okimanyi n'okukimanya nti na application zitawara DC zisinga bino bokula babali banti bo applying application yana ba presiding officer abantu ba polling assistant RDSaga olumwana wa mwana waffe ono waffe nono waffe ne bagenda bino propaganda gwempula abantu boogerako era nze nabiwudde ku taata baffe nga abyogera nze kati mwita taata naye jjajja w'aba na Uganda Yoweri Kaguta Museveni ne ngamba jjajja akuze omanyi bajjajjaffe baakulanga baasaagasaganga era nga bwasanga obuzzukulu kekabe nja kulya naye nga tagenda kalya naye olwo emyaka gy'otuukamu nga gyemu okola ki yabadde yasaagamu busaazi mu byobufuzi n'ogamba National Unity Platform yabba akalulu kange okujjako ko ngambye nti National Unity Platform yekula Electoral Commission yeri kutinga ba presiding officer bonna n'abasirikale ababeera ku bululu buno bonna kababa police abamu baba n'abasirikale ba FD ba SFC basirikale ba UPDF babambazambaza uniform za police gora batudde ku polling station nti wa police nesi wa police kati bwabanga NUP tesobola kukola ebyo then oba wekazaamu bwekaza okugamba ate NUP yabba akalulu kanga akasukka mu kakadde akamu n'ekitundu katemba yenyewe obadde mu bululu buno ngotunkana abuludde oluvuganya
mbwateka mwakulazi nti toyina woyisa akalulu mbwateka mwa tamanyi kyayogerako naye njagala kwogera nga njogeza bumanyirivu obululu obubadde nti okubba akalulu kubbwa obululu bubbibwa ku njuyi zombi naye ekyenjawulo ekiriwo nti oli asobola okubba n'omulala nabba asinze amaanyi n'alangirirwa naye njagala kudda ku kyambwatekama n'omuloodi abaganye nti opposition tesobola nze ngenda kuwa scenario 3 ng'opposition ze nali ndabiddeko ze nali mpulidde n'emu ku bo kwemu ku yo nagiraba bulabi gye nalaba waliwo omukyala bamuyita Winnie Nalusiba mwe abali mu byobufuzi muteeka okuba mumumanyi omukyala bamuyita Winnie Nalusiba mukyala yali wa DP nnyo naye kati wa Nuupu nnyo ayambala omusaalaba omunene nnyo mukyala mukadde akuze kati bamuyita Winnie Nalusiba era mmanyi era kyemmanyi awulira Winnie Nalusiba mu kalulu ekawempeeyo waffe omulundi gumu yagenda najja nansanga n'ekibinja kye nga ngenda ku polling station nagamba nange ababba obululu baabano ene emmotoka gye mulaba eno erimu eyange gye naye nvuga mu kiseera ekyo naye wayiseewo ebbanga ndowooza gyali eza 26 oba 26 emmotoka eno gye mulaba ejjuddemu obululu babbye obululu babutiikinze bakoze biki kakati mba ntambula bwe nti ngenda abantu ne bajje emisinda abaali badipya ebiseera ebyo nga bagoberera emmotoka paka mu junction eyange yino omubbi w'obululu nembaga bannaye emmotoka yino mukole eki mujaaze ne befokotaawo ne befokotaayo baaza bali baaza eno eyange enduulu neerawa ku polling station baba nababya obululu tubakutte twabasanga batiikinze obululu bwali bwa Honorable Sebuli Bamutumba ekyo Nalusiba Winnie waba awuliriza asobola okuweerwa obujulizi asobola okuweeza obujulizi simanyi oba yakirimu oba teyakirimu Lord Mayor negenda kubuuza information nkulu kubataddemu amanya g'abantu mulimu amanya ensonga efaanana bwetyo nti Sebuli Bamutumba yali mu kubba akalulu nga babutiikinze yagendako mu kkooti oba teyagendako oba yali ezingibwako ewantu wonna kuba nkiwulira mbadde mu byobufuzi bya Kampala sikiwulirangako ono wika wimbi ne mu kkooti njagala okugamba nti yagenda yali avuganya ne Samuel Mpimbaza Ashaka era osobola okugenda n'otunuulira ebyafaayo omusango gwe yawaaba mu bimu bye yawaaba n'okubba obululu ekyomukisa omubi teyawangula bino byenkugamba simanyi oba Nalusiba ye yabirimu oba yali kwegamba yakyankananya ne Honorable Sebuli batomanyi oba yabirimu ne Sebuli basimanyi oba yabirimu naye yakyankananya polling station abantu bonna ne abawagiza mbabeera overzealous ne baddukira ku mmotoka bwe batudukira ku mmotoka eri ne kyabika ekyo n'abo mu Makerere firi bakimanyi bajjawo buli ballot papers obwa presiding officer bwe yali alina bwe babumujjako ne babutiikinga simanyi kubanga nza kugamba ekibuuzo kyenjagala okubuuza kabuuzo katono nnyo kuba twagala kutegeera President Museveni ne ttiimu ye bavunanyizibwa ku bululu era bwe bagi babukubidde babukuuma na mmundu babuleetanga ssente nga bukuumwa mmundu kutukira ku poliisi abakuuma ku poliisi bonna bonna sikuliko n'omu wa opposition bonna bakulu ba President Yoweri Kaguta Museveni kakati mbuuza access ya kufuna obulotuka n'obutiiki nga yagijjawa yalina printer yakuba obubwe ballot paper ezize kubanga abazikuuma bonna batwali n'ogu wa opposition waliwo na wali abo yino omulonde ono Kakemba mmalira budde kubanga byayogera simanyi akuyambako okutangaza point yange gyengezaako okugamba abantu bano abalondesa ayogedde wano n'agamba simanyi tosobola kulondesa simanyi nga toli wa kala disitakoze eki abantu abalondesa bava mu community ate mu kulonda kuno kwe tubeeramu siteeka nti omuntu bwe yakaabira luli ne luli omuntu ajja n'akulaga nti awagira n'asaba ne bamulonda mu process eronda ne bamuwa okulonda olumayinza n'okuba wuwo naye n'akulyamu olukwe
nga bamuwadde ssente owulira bulijjo efoomu ze batunda nowulira ng'oli candidate wa opposition n'atundawo foomu ya declaration form ya opposition gwazza okukuumira n'agiguza ow'NRM ebyo tobiwulirangako kati ebyo byonna byayogera tebikwata wano naye kyenkugamba nali nkirabyeko President Museveni guno si gwe mulundi gwasoose okwogera kukubba akalulu okuva ku mirembe nga nenupu tennabeerawo nga okubba obufu abali mu Kampala era n'abawuliriza abadde bagoberera ebintu bino bibeerawo naye nga wenkugambe sisobola kugamba ti opposition yokka yebba oba NRM yokka yebba abantu ba opposition njagala okubuulira dokita balonda emirundi gye sisobola nakubuulira n'alondera wano n'avaayo n'alondera wano n'agenda n'alondera wano namukalla gyali tabaayo agenda bugu naga nti nze Sebunya ne bamutiikinga n'avuga n'agenda ku polling station endala naga nze Kakembo ne bamutiikinga olumuli olu luba luluke ono alonde sono presiding officer yakibeeramu ng'oli yamugambye bakuwadde obwa presiding officer wano nine millions za emitwalo gyange 5 ngenda njagala wano mweno polling station yo mulondeemu abantu 100 era bategeka n'obudde nti bajja kulonda mu budde bwe buti ebyo ebintu weebiri naye ono Kakembo ayogerera wano abikola abimanyi Kakembo ayogerera wano abimanyi ampuliriza tukyali fena mu program parliament yamwe mpinde bumali atabudde studio Exodus College School somero lisomesa abayizi arts ne sciences ku mutindo gwa waggulu bawandisa abayizi okuva ku senior soko okutuka ku senior ey'omukaaga somero ly'abawala n'abalenzi aba boarding era tetukoma kusomesa bya mu kibiina wabula ebyemizannyo n'ebirala babyettanira etterekero ly'ebitabo ddungi weeriri laboratory weeri computers weeziri okwewandisa kutandika December 2024 somero lisangibwa Wakiso Koima Road kilomita 4 okuva Wakiso town esimu 0700 37000 oba 0392 842 Honorable Bob Mali goli ku muzindalo sebo nsikiriza kamubuzeyo katono nnyo omanyi Museveni yagenda mu nsiko lwa kalulu kubbibwa mu kinaana abantu ne bafa mu luweero bawere emitwalo 5 n'omusobya kati yensonga egulumbye eggwanga okutuusa wano olwaleero nkalubiriddwa nnyo era njagala kubuuza muganda wange Bumali nga twogera ku grand theft y'obululu nga twogera kalulu amaanyi gaako bakasobola okukyusa obwa president ono n'avaayo n'omulala n'agenda Kololo n'alayira nalusi bajjirawo mu bino bana oyinza okutuuza ku levu eya wini ansonyiwe maama wange muwekitiibwa naye tuyinza okudda ku levu ya wini nalusiba nga twogera ku gwanga okuyiwa omusaayi olwakalulu akabbibwa nga tudde ku buntuntu obwo simanya nalusiba yakuba enduulu Dr. Kazibwe okubba akalulu tekitegeeza nti profesa yakabba ne chula asobola okubba akalulu okuba tekwetaga profesa kati simanyi lwaki n'oduneya aganti lwaki njogera nze njogedde incident eyatuuka ku nze n'abantu abakuŋŋaana bagimanyi nti yaliwo basoogera byange naye oyo omu waliwo essaawa zino sijjawo nomumenya mubaka wa parliament kubanga tukyatuula naye oyo wanna wa nuupu twalina olugendo lumu lwe twali tutambulako naye nga tunyumya ku embeera eyo ebeerawo ng'akalulu kawedde naga nti bannange nze nali mu kizibu kinene nnyo abaana bagenda ne banzibira obululu ne babakwata ne babasiba bazadde baabwe ne bajja ne bayiika ewange obaga abaana baffe babadde babbira gwa akalulu kakati babasibye naye si wa Kampala si wa Wakiso mubaka wa parliament nakati bawuliriza era kati awuliriza naye sijja mwogera olw'okuba nti mubaka kati waali ate mukwano gwange abantu dokita abalonda omulundi ogumu omanyi abantu balowooza okubba obululu kukola about staffing naye abantu badiringa nabo baliturning office ono bakugambye omuntu nakugamba nti polling station yeno njagala ompisizeewo obululu 4 era ngenda kuleetera abantu abagenda obbuyisaawo omuntu najja nakugamba nti nze Mpindi Bumali
ono presiding officer okuba ali mu kinaga empindi bumali uno mulabye n'atikinga erinnya lyonna lyalabye eriri wali mu register eriri mu register atikinga bano banne memulaba ne ba agent bano abali wano n'atikinga bwe pyu agamye empindi bumali n'empindi bumali mwali mu register n'amutikinga kati empindi bumali agenda okujja ng'erinnya lye litikinga olw'okuba amanyi nti yalikozesezza nange wenji jatikinga lyalabye abo abantu badiringa bakola diru ne ba president ate abakimanya abantu bonna tebajja kujja 10 banga bonna tebajja kudda mu kulonda abo bangi nnyo bwe weze milioni kati bu polling station wobojjeko obululu 40 wobo ina polling station mutwalo zokikoleddemu wobo ina obululu bumeka enkalunga kabakabe kubajukira buli gosindisa omusindika chengama nti kisoboka naye akalunga kabakabe kuba buli muntu gwosindisa abasasula kw'abantu mwana watu abamusiba akusasula kati olaba bano abaana abatuwagira omwana akuwagira nga teyewandiisa nituuka ekiseera ekyokulonda awulira akwagala gwe tofaayo ojja kulonda genda olondere wali awali kakembo kakembo amanye ekyokukola ebyo bingi nnyo omuntu wonna alina ali mu byobufuzi abimanyi nti babikola kakati dokita ekigambo kya kalutekabi wa professor ngatata teketaaga professor teketaaga be makerere in fact abe makerere tebamanyi kigenda maaso obululu abali bonna mu university za Uganda tebamanyi bwe bakabu teri wadde amanyi kitambula mu maaso mu bululu era bo bawandika bintu byabwe political scientist biki ne babeerawo nga bageresa ebigambo ebintu bibiri mu Africa ebintu bibiri mu Africa ebyafuuka cancer corruption ne electoral malpractice ebyo biringa biri mu musaayi gw'Abafirika ate tekyewuunyisa n'abazungu by the way bagamba democracy they have never come out to teach us how to practice and do elections yire kiriyo nabo basirika kuba ogenda okulanga newaabwe bagamba kaaba Trump akaaba banziba obululu mitendera gye gyawukana tayogera kiki kye baakola akati nze nagenda okulondebwa ku layini ogwasooka guno ogusembye guno nentunula layini abantu nga 4-5 nga manyimu abantu 5 bokka ku police station kwenondera negwe w'ekibuga bantu basenge abantu 5 only 5 kati nembuuza bona tuka ku line nembuuza ati abantu bano baawano mbuuza abalondesa abantu bano baawano olina ngamba nange bintabudde simanyi balonda nange simanyi balonda alondesa nga tamanyi balonda ate ababangi nnyo abajja mu line nga tobamanyi abantu 4 wolondera line erimu abantu 4 erimu abantu 4 omanyi 5 nga manyi nga abantu 5 bene mu Kampala bili common ngire wakiso ekyokubiri abaana nga tomanyi tosobola kugeraageranya omwana ono alina emyaka 15 18 oba 2 nga abaana bonna bato bonna bali ku Nyiriri bazze ku Nyiriri mu bululu mu kampeni tebaliyo tebali mu bitu NRM oye tebali mu nupo ye naye nga bazze kulonda babeera mu mayumba mu bikomera ne bakola bye bakola ate nze kyemaze okulaba omuntu bwakusinza obuwagizi mu kitundu akola kyonna kyayasobola ekyo professor bwoba oyogenda mu bululu kitegeere bwabeerawo polling station ng'omuntu akusinza vibe mu kitundu ekyo ekyo kirabwako kana kalukafu basikafu bonna butuufu bayinza ogamba bonna butuufu yiwamu abadde mulumu ako kafu oba oyo obufu buli kasule kafu so Africa unless we advance netugenda mu bya biodata mukadde waffe byatugamba ng'omuntu asobola oba ng'olina okuteeka mu kinkumu system nekusoma ekyo opposition wa government buli omu akyagala ate ekyo president kyeyekengedde naye okukituukako ate senga system ngambye nti senga system ekola ng'omuntu oluteekamu ekigalo wali ne kalaga green nti yono bwe kalaga red n'ovaako naga nti agwedda wali togenda kufuna kyekijjo tutaasa wano ekyo kiragambye kyensayagala nze gambye oba we NRM oba opposition eyo perfect system yayinza otuyamba
naye bwe tunagenda mu bino byakunyula akalulu gwegenda olonde gwani bagende bayita katono nnyo ekyo kyoyogerako tuwuliziganye mu America kyekyaleeta obuzibu wakati wa Gore ne Bush kompyuta ne zitabulwa kyekyo lwaki Gore yali asaba Florida tubale kalulu Bush ng'agamba tusigala ku kompyuta era Bush we yawa kati nkugambye so ne kompyuta nayo ntikali kitegeeza nti kino ekintu ky'obululu kansa tetawanya Africa yokka kituufu paka yonna gye kiri the more we advance the more the system is doubted ate kyekizibu nti nabali abali advanced kuba senga tugamba nti tulina traffic light system oli wanyiga wano we kasula yataddemu nga kyaga green mugeza agiyingirira nefulumya birala akati ekyo nga atenya computer manipulation nga tenabawo naye tusooka tutuuke ku level egamba nti biodata y'abantu tugirina kuba ne ka identity card akange bwe nkakuleetera kafanana na kampindi kati ngoli akakuyisa akamanga kafanana kankaka tolaba ngayitawo nyiza n'okutambula na identity card emu nakuba obululu emirundi 7 nga ina identity card ndala okitegedde so nze ndowooza n'akafananya akali muki mu register system Africa gye twegamba bwe tutambulira simanyi bwe bagamba nti it is perfect so manipulation ate y'abantu ba bulijjo so okanya ne President Museveni yes nti obululu busobola okuwera akakadde obwabbibu it is possible it is possible ate agambye talina evidence kati mulinde ne evidence ate abagamba ambakanya ate namuwakanya agamba nti kisoboka professor eno gyebaga nti swababbo bulusiba professor katono nnyo kubanga wadde ayogera wano ekifaananyi ekinjidde mu bwongo noono mpindi byalese bya Nalusiba ayi jiji buli lwafulumya report eyenguzi agamba abakutte namba emu ye police naye kyatunuulidde yono wa police wa traffic gwe bafunyira ekikondo gwogambe Nalusiba wa taxi naitawo kubono mpayo 10 gwogambe mpayo 10 mpayo era wono bateeka obuwongo kwekyo nze naye omanyi ne baleka ebisawo ebigenda mu ministry ebigenda mu presidency ebibbibwa mu parliament nabwa kakati mu kalulu waliwo ekintu kino njagala tukyetegereze mweyo technology gwolaba gwe baleeta okutandikira ddala kaluka 2016 aka Dr. Besigye kuba nakali wakati bwenti ne baleeta technology oyo aleeta results ne basooka z'Ekalamojja ne basooka ez'Ekisoro ez'Ekampala ziganye bagatta mangu era nga bwe bazireeta bwe bwa ne baziyiwa wano ne babbira mu system olaba DR form kaziwera bwali obuzibu wano va ku buno obuntu buno bwe bogerako akalulu DR form evudde Karamojja eyina kujja buterevu paka Namboole eyina okujja Namboole electronically yes tewaliwo tali center ku constituency nze nali Shadato ne Jenna nga tugamba era Museveni n'akirwanyisa nnyo ne tugamba wano ku constituency level wetuba tutalingira obwa president ngaba nakenya bakola balangirire nti Kampala Central Museveni afunye bwebuti Makindi West afunye bwebuti bakikola tekiriyo but you don't announce, you are not allowed to announce the total feche tugamba aggregation ekolebwe announcingira wali wansi nga nabo wali in fact presiding officer nga bwalangirira ne wano ku Tale Center fe tuba ne DR forms zaffe wetwalibadde tu cross checking erezo bwa president neza ba MP ku Tale Center nga ya ku constituency naye omuntu eri Kalamojja bigenda okutuuka Museveni afunye obululu 10 Kalamojja bugenda okutuuka eno yabakama nga buli 10 obubadde 10 yes awo mulabo buzi kati awo nga tasobola kati ekirala 88 katunyize 8 CBS FM Salo mudakiike kale mbadde kugamba nti mbadde kwa incident je twaliko 2016 Dr. Besigye yalondera Lukunjiri nga nze ne Kampala nkulembedde mu tiimu amawulire bwe gantuukako tuli ku kitebe wali nga bamaze okuwamba computer ze FDC na buli kimu nkubira Dr. Besigye nga ali Lukunjiri naavuga emmotoka okuvaayo nga nfunye information nti Tale Center batadde Tale Center inaggulu Dr. Besigye naavuga emmotoka najja yes ne tugenda ne tufuna ba diplomats bonna ne bobuzava ne bani ne tugenda naggulu
ekyumba twabasanga yaba amagye bani n'ebintu byabwe byonna hawo ne basatira ne bagira bati mama ekyali awo ffenna bamaliriza batuyodde abaana twagenda n'abafa abaana ne bakubagana pistol ne zigwa bamaliriza dokita bamukutte bamusibidde waka ffe batuyola basooka tutwalako ku poliisi ku kirawo paka naffe kutuza waka ebyo ne biggwa naye ekisembayo kye badde njala okugamba mu register wano akantu kano njagala bannayuganda bakegendereza statistics zino zitunuulire census ezafulumye wano zigamba tuli miliyoni 46.9 abaana ziri final abaana abato abataweza wakati w'emyaka 0 ne 17 bali miliyoni 23 ye 50% miliyoni 23 kati ekitegeeza nti n'abakulu bali miliyoni 23 naye genda ku electoral commission register kuliko miliyoni 2 ekitegeeza mu Uganda abakulu abatewandiisa bali miliyoni 3 ekyo tekiriyo mu nsi yonna tekiriyo ndi ku miliyoni 23 ez'abantu abakulu osobola okufuna ka abawandiisiza miliyoni 2 ekyo tekiriyo mu nsi yonna webalenya ampuliriza yesawa tufune ku bubaka bwamwe fire bongo lero tayalise goku agaye nti road mayor wange olowooza togenda kutukwasa kamunguluze fe abawagizi bo DP Subi FDC kati PFF kyekibuuzo kye kansala Sempala abuuza nti ekitegeeza okusinzira ku Honorable Mpindi gavumenti yeterina busobozi butegeka kalulu kamazima na bwenkanya kyekibuuzo kye Eddie Kaweesa Deputy Speaker Masajja agaye nti tebannaba bajja kwogera amazima nti bakabba n'ekiro ssaawa 9 kandaba bali ku simu halo Lubakyoya yes Samukazi nasoka kwebaza okuleta akulu abali mu studio yabo nebaza n'omulodi w'ekibuga Kampala ebingi byakolede Kampala agendera omulodi era bali kulwana nze mbufunze nkanze Lubakyoya Lord Mayor gyewagenze omusajja bamuyita byabakama okimanyi mu njinyo sawa zino nti FDC gyobadde wa gyolimu kulembera Amuriati ne power ne Sibambi reka DP ya Mawu n'omukulu Nsiranda ne UPC yakena bena President Museveni ya kukopi alinga abiraninga bibye yabitwala dda kigogasi n'ogenze wa byabakama byabakama ambassador wa Museveni nze byabakama kyakoze si kyewunya yamwewunya yamwewunya nga green nyingi bulu mungi ready mungi kati UPC ya ready FDC gone no pusi ya ready no ya ready gowe kwasa ebintu bekwasa mbya bwerede kubanga kibina mwa Museveni cha UPC yakitwala FDC bitwala ngamariza kyo kubakalulu lwaki ya newunya bonzo ngati bakalulu nge nakasongola nze jemva yebanzala yafuna obulubuyitirivu nete zalonda Besije ainawe yamuwangulira ne bamulangirira okusembyo Bobi Wine amuwangudde bulungi nnyo kasuwangula busoka ne Buganda ofuze president Bobi Wine amuwangula nga ye kati kuteba amulangirira webale nnyo Robert Mukasa masanafu wa PFF agenti sebo Lord Mayor Delegates Conference yakutika eddimu lya party empya bwe kiba kyetaagisa kugula kuziriwo ezewandiise dda kola ekyo Kigoye Eric agenti ye mu kalulu bye yalabe nakaseke byali bizibu era wasinzidde okubuuza nti ddala DR forms ze nakaseke district weziri kanfuna ekibuuzo ekisembayo simu halo Doctor sebo webala okuweereza nze Musande wano mu kibuga ky'omulodi Musa Nakabale sebo omulodi nkulamusizza ne muganda wange Sebunya naye sebo omulodi tukwebaza omubiri gw'ewiddewo Kampala sebo genda maaso sebo era tukusabira gumba eryo linywerere ddala kuba kati omulimo gw'oyingiridde sebo mukulu wano Uganda weesinga okwetaagira sebo omulodi webale nnyo Roni ali bunamwaya agende nti saalongolooza kati tekaweddemu kamada kusita ekitebi naganga tebannaba kukyusa amateeka ga byakulonda ebyo byonna bali mujangu onkwekole
Katumbe omulodi ntandise nawo. Sembye yokuba essimu mwebaziza era kintwala nga mpumba ku nsonga gye twasokeddeko ey'akasasiro abangalu gwago akola nnyo yekka sirina kyakola bwe mbanga gwe togoberedde sijja kufaako ekyo njagala omuntu akitegere bulungi ayogedde ku kyeggumba eryo mugongo lino lyenwanagana nalyo nali bweru wa Uganda era egindi India nga banzijanjaba eno nema netandika okuba abantu mu ntobazi saawulirayo mukulembeze n'omwagenda mu bantu kufuna bwenkanya bwabwe nemmala okujjanjabwa n'enkomawo we natuukirawo nasalina nakuwona n'entandika n'ensalo za Kampala nenziyitako n'engende wabakitte Nasana nenwanira abeena bweru ne Nasana kati olinga abuuza naye Lukwago gwe lwaki totuyita nze abadde mu ddwaliro gwe lwaki totandika n'omwegattako nze gwe lwaki totandika gwe naawe olina obuvunaanyizibwa obutandika so njagala kusaba bakansala njagala kusaba bameeya b'amagombolola Kiteezi bwe yagwa ffenna yatukakatako eyali alina okutandika tandika atatandika totoma bw'oba towakola lekayo kiriza yes kati kisimbiro yuddala kwe kugamba nti kyenatansera kyekyerubaga okusaba bannange tuyambe ku ddwaliro erubaga sikaani yaffe yeetaaga obuwumbi 2 tulina ddina ya naku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekkumi entebe emmeeza eri ku popopo emmeeza ya $3,000,000 ate ekifo ekifo tiketi ya $3,000 n'okuyamba obuyambi ba Good Samaritan mwenna abali eyo mutuwa obuyambi eddwaliro lyaffe emyaka 25 lyabyafaayo nnyo Ssaabasajja Kabaka wangaale Obarenyo ono bombo atekamu. Waliwo ono bubaka wo omusajja wange kansala wange bamita Damascus KPK we bugonga ajja akwagala nnyo anganya kazi we dokita wange mundabire ndoza kyemmanyi akuwulidde nti obaka mbutuusizza njagala nange kwebaza baganda bange tubadde nabo nga tugabana eri eggwanga twagala okukakasa abantu afa bali abatatutegera bulungi n'abenda ntebe nawulidde mu nga bakayana twagera opinioni zaffe abantu bakitegere bulungi oli akira kumanya n'omusanga yekaza byagedde tebyaffe nedda si bya kibiina fagi bage oyogera nnyo bitali bya kibiina izi bya kibiina ze siri mogezi wa kibiina omugezi w'ekibiina gyali Ssenyonyi ne wayiswa gyali bwenzijano kakembo mande esengala biyange okugatte eggwanga ku ndowooza yange agisiime yakola ki atagisiime ng'onenya Katonda nnuŋŋamiza bw'atyo so njagala kusaasira abantu bange ab'entebe naddala Hajati afiiriddwa omwana waffe omuwala atufiddeko we Nakiwogo twagala omusaasira njagala okuwagaliza baganda banga banakiwogo Chako vendors kati bagenda mu kapate kaabwe era nange wevano njagala ogende Nakiwogo eyo baganda bange kolonga mingi bantu bange babereyo ntebe nabo ababaawo abamu mbawo bona bavubuka kati wenjogera ne computer Musa kaledio kete kali bakataddeko da bakuteze bakuwulirize Nakiwogo ku mwalo njagala batumira n'okwebaza nti mwebale kutega Kyabasa mwebale nnyo mwebale ddala twongera okusabira Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda Omukama ayongera okumukuuma alamule bulungi Obuganda amen mwebale nnyo mwebalire ddala Haji Mpindi bumali njagala kukubiriza bannaffe aba Electoral Commission baddemu beetegereze ensonga eno eyalangi natuulenga Honorable Kakembo oyo wagambye bayite enzuyi zombi kubanga Burunga nga Lord Mayor we yagambye erimu ebiti bingi ebika bingi nnyo kati Dr. wenkubuuza wano Aqua Blue ne Midnight Blue ezo nali sosozi oli oyinza okubaza ososozi nawe ozitunuulirawo Aqua Blue y'amazzi nnyo ate Midnight Blue nkwafu eringa woolaba era daka gundi kati ezo blue mpitirivu nnyo ekirala kyenjagala okusembyayo tezigwayo family ennene ya blue so batuule kubanga gundi we ziba ziri 3 enkulu ennyo tosobola kuba na bibiina 3 akasembayo ku nsonga y'okubba obululu nsaba nga tutunuulira ebyuma bino bikalimagezi tuddemu tunyweze etteeka erigamba nti omuntu alonderwe gyazaalibwa oba gyasula ebyo bintu bibiri bye biri mu mateeka g'okulonda naye ebintu ebyo tunabitunuulira kubanga omuntu gyazaalibwa bamumanya nti oyo mwana wa gundi ngambye tunyweze ebyo bibiri gyazaalibwa gyasula ate gyakolera gyazaalibwa ne gyasula ate gyakolera nze njogedde kyange
ate awe mubbire Nabugabo waliwo polling station awe mubbire wennyini Kuchikubo ngambe gyazaalibwa Kuchikubo waliwo polling station ku Nabugabo ani asobola maliriza sebula tugenda mawule bana Sebunyo n'agambye nti otunula mu layini ng'olaba abantu batalabanga nako bali mu layini gyasula gyazaalibwa tokyagala nga tumaliriza mukadde waffe aweze emyaka 8 President Yoweri Museveni tugende Semuto celebrating his life ate nga naffe bwe tweyozayoza era twejjukanye Uganda gyeva ne gyeraga awangale Ssaabasajja awangale